Poliisi yaffe eri ku Jinja Road n'agulawo musango bbiri. Esooka yali y'okumukuba oba tugambe assault. Omusango ogwo yaguyingiza nga ye avunana omwami gwe bayita Ebra n'abalala. Ati bamukubye nga babadde bali mu kivulo awo ku Hotel Africana, kivulo kya Jostede. Omusango gwokubiri gwa kukozesa bubi omutimbagano oba okukozesa bubi omutimbagano ogezako okumuharasinga ne okusaasanya amawulire amabi nga bimukwatako. Omusango ogwo yagula ku muyimbi Alien Skin. Kati leero twafunye abajulizi abazze okuwandika statement n'okufuna documents gye tusuubira nti tuyinza okukozesa ku musango guno. Eyo naye gukyakola ki? Kukyagenda mu maaso nga tugenda amaaso n'okukola ki? N'okunoonyereza. Tewali omuntu gwe twagombyemu obwala ku misango zino zombi bbiri wadde okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Akulira okunoonyereza atulagirira, mwami Tom agamba atulagirira nti kusooka muteekwa okukuŋŋaanya obujulizi yoke mukwate omuntu. Nga tukyakola okukuŋŋaanya obujulizi obuwera yoke tulabe ekiririra engeri gye tuyinza okutambulamu ne fayirizi zino bbiri. Kati tukyalinda ki? Tukyalinda medical report eyo okuva ku basawo. Kasita tunafuna report nga basawo bamaze okukyusa ekiddirira okutwala fayini wamwe bwa gavumenti n'okunoonya mwami Ibra n'abalala bamukoze ki? Abamukubye.